tewakkiriza atuwa amawulire okuyingira okulaga ensi we nali nfaanana nosalira ekibonerezo ngenda mu kkomera n'omusango ogwasirya nagumanyira mu kkomera nti nabba jampa ne sweta naye nga nalaba ng'eyali amaze okukola ekibonerezo ekyampeebwa nakubwa nfingo zino zaali mugundi namala wiiki ku nfingo nga ndi mazzi naye wagamba bampa obujjanjabi obw'enjawulo mirapeinikira 12 buli lunaku sifunanga bujjanjabi businga buno kongovule kalemerayo emikono oba bagitemako bagitemkonfune ku bujjanjabi olero obulamu bwange bugenda sina bujjanjabi sina bujjanjabi yambunte ne ku bujjanjabi Because we have done so, we have written to the Commissioner General and we have not been availed with the report. The application has been made. That's why right now that the committee is ready, we are saying as council that it is not proper. It can be deferred because the problem with the delay is from the prison. As the committee Kandi tamukooti wano mandiika musaayi maze nanze ebigere n'engeri tewakkiriza atuwa amawulire okuyingira okulaga ensi we nali nfaanana nawe nosalira ekibonerezo ngenda mu kkomera n'omusango ogwasirya nagumanyira mu kkomera nti nabba jampa ne sweta naye nga nalaba ng'eyali amaze okukola ekibonerezo ekyampeebwa nakubwa nfingo zino zaali mugundi namala wiiki ku nfingo nga ndi mazzi naye wagamba bampa obujjanjabi obw'enjawulo mirapeinikira 12 buli lunaku sifunanga bujjanjabi businga buno emikono oba bagitemako bagitemkonfune ku bujjanjabi olero obulamu bwange bugenda sina bujjanjabi sina From what he said that we've never got a problem.